abawoza omukyala alwanisa busiraamu ye bamuyitaani era bwe nali ndayira wano nga njogera nakwata bayibuli wakata Quran era obusiraamu bwe bugamba ali nze siryanga ku mbizzi naye mukimanye nti ali yakyuka bukulu n'embizzi yagiwa n'omwenga akyagunywa kyogolaba n'enjaga kwafiira. Buterevu Hajjati Zuula akomyewo buto ne bwino omukambwe ku Haji Ali bw'anywa enjaga ali embizzi buno omwenga agunywa. Kankongereyo n'akatambi katono nnyo naye nga nkusaba likinge naawe atanaba ku subscribing obere nga bw'otyo osubscribinga. Kati basebo obusiraamu bwa Ali bwe muddaawo mu nvumiriro olw'obusiraamu bwa Ali mutye Mungu wammwe wallahi mutye Mungu basajja mmwe abo baseeka abavuddeyo abatono abanvumiridde mutye Allah. Hajjati agambye ino obusungu erinnya lya Ali ery'ekitali lya Isiraamu bamuyita Sanyu. Sitaba mukazi kucha ye Sanyu taba mukazi ye Sanyu yakyuka bukulu naye njagala mbabulire ti emizenje teyagivaako egyo omwenge n'enjaga mwetereze njagala babisomese ebyobubbi nga babinoonyerezaako nga balina obujulizi. Yes babisomese sinnabagaana kusomesa ku bintu bye balinako bukakafu kuba Qur'an kyetugamba beera n'obukakafu obere n'obujulizi obusomesa ku ekyo ky'osomesaako obusomesa ku ekyo gwe muliko omusajja gwe nabba gusimanyi namubba omusajja namwasandazanga okumala emyaka 2 miliyoni 9 owulira omuntu wa business omache kitegeeza omuntu nga akujjeko sente mu business miliyoni 9 bwe banka nga yakuula miliyoni 9 ebamu amagoba gammeka okitegeera kakati muyambye muwoza obusente bwange ate mukumpa nampa wano woolaba mukyala Allahu akbar gali matonga nagenda mbikabikka nagwo ne malamu kuno ku kyalo bakimanyi naye olwokuba nali saagala kufiirwa kati yoyo gamuga namubba ki enendagala oyo omusajja musiramu munaddiini sijja mwogera sirika endagano ani mulowooza endagano yazikola atamidde ng'ate ne mundagano nayogera tannaba ati bano be bamwogerera be bano be bali mu mwogeza be bali mu kunzijamu ebiki n'oyogerako yes mwoga ekimala atuleko omukulu naye abeere ng'ate akolako bannange Hajjati olinayo akatalekeka okitegedde TV ennamba okuvaayo kuba nze gye sijja kwatuukiriza ekyo mwekiri tukireke yategeera etya era evudde ku kyera biki byonna muwala oyo wa neighbor kyokka nekikwewuunyisa omuwala oyo yanjogerako ebyo nandetya TV nnamba ayina abaana aba mu basajja aba na buli kati tafunanga bufumbo oli wa neighbor bagamba mbu bewakuba okitegeera emmotoka mbusimanyi nojasayasa ndokola ku polisi akola eyo kweyo TV era mukwano gwabo bannanyini TV era musawo yabajjanjabira ku bantu baabwe musawo omuwala oyo musawo ne maama w'omukyala eyakafa omuwala yabadde nga mu ddwaliro nga yajjanjaba kakati bwe baafuna oluwenda nga gana amawulire gaguddewo katugende tuluyingire bulungi nnyo tulwana olutalo paka kuluggusa oba ettaka limale libaddire simanyi kubanga ettaka lyali lyabwe lyali bajjajjaabwe kitaabwe yasikira lisikire lino lyolaba bajja balitunda bajja batunda kitegedde kyekugamba nange kakati olina baga nti kamubasesebbulire banampulira naye n'abaana baabo bolaba bagenza azaala mu basajja ab'enjawulo bwe bawummula bwe papa bagenda weeyo nanyini TV eyo gye bawummulira kati ate Mungu n'amugerera nga tali mu busiraamu nga ndowooza n'obusiraamu bwo musiiwa buli wabuwulira olw'okuba ffe batumanyi tuli bantu ba mirembe n'alyoka aga nti ayi kamba twali ate ne neewuunya munnaye abasiraamu anti bambi nabo tebanenya tebamanyi kiri mabega ekyo Buterevu embeera nno bwetyo bweri sayidi zeeyo mukyala Hajjati Zuula yoyo mu part 2 firimu akomyewo na part 2 ate nga akomyewo
nankuba mpya. Mu bye tutegedde nti Haji Ali erinnya lye bamuyita ku kyalo ye Ssanyu. Ssanyu linnya lya bakyala. Tetumanyi batya Haji omusajja ate bwe yatuuka okufuna erinnya ly'abakyala erya Ssanyu. Naye nga bwetyo embeera bweri saidize eyo. N'amalala ge twakategeerako ge g'okubeera nti Haji Ali gw'omwenge agunywera ddala, ate bwe kituuka ku njaga eyo yo yagitamiira ebya ddala. N'ekirala mbu n'embizzi Haji Ali abadde akola ki? Abadde agirya. Bagasseeko n'ogw'embizzi ng'oggyeko enjaga ye enjaga baagimusibako dda, era nga tujjukira bulungi poliisi okuvaayo n'etegeeza nti Haji Ali baamukebera ng'ekyamazima mulamu bulungi era nga takozesangako ku njaga, naye ye Hajjati Zula ayongedde n'akakasa nti omusajja ekituufu enjaga agikozesa n'omwenge bw'atyo agunywa, ate ayongeddeko n'ekyembizzi nti Haji Ali alya embizzi. Kaakati Hajjati omulamba bw'abanga ali akimanyi nti omwami we alya embizzi ne basigala nga bakyali mu bufumbo bombi, kitegeeza naye kumpi alinga eyali ki? Alinga eyalyanga embizzi. Ng'ovudde ne ku ekyo Haji Ali embizzi eno ani abaagimufumbiranga? Kitegeeza Hajjati Zula olumu naye embizzi yakolanga atya? Embizzi naye akolumu yagifumbanga. Kwegamba embeera bwetyo yo bwekyali, naye nga ye embeera yaba yakulabisa. Wano wetwogerera Hajjati Zula kibazzeemu ne ttiimu ye kibayise okubeera nga mwanattu bibalabisa. Mbu kooti yalemereddwa, bo bakitwala nti kooti yalemereddwa, era bategeezezza nti mu kooti bayinza obutafunayo justice, era bwe batyo ne basalawo embeera babeere nga mwanattu bagireeta mu mawulire bongere okwongera mbu okulabisa. Nze kyendabira ddala nti kyandibaviirako akabasa, kyendabira ddala nti kyandinyiiza n'omulamuzi ali mu musango guno, kubanga bw'okwata ensonga ezo n'ozireeta mu public, n'ozireeta mu mawulire, n'osigala ng'okyazoogerako ng'ate ziri mu kooti, ekyo kiba kiraga nti kooti yo nga yo ogiyisizzaamu olugaayu, era oba olaze nti n'abalamuzi tebagenda kubaako na kye bakukolera. Sinakindi oyinza n'obutafuna justice ku musango kwogwo gw'obeera wawaabira. Era ng'abasinga okuwa amagezi Hajjati Zula kye mulina okumanya, Nnaalongo Kitone, Fifi da Queen bano be bakiri emabega bayinza okuba be bawadde ne Hajjati Zula amagezi nti genda mu mawulire osigale nga mwanattu okyakola ki? Okyayogera. Twetaaga bwenkanya, genda mu mawulire oyongere okubeera nga olabisa. Kyetulabira ddala nti kino kigenda kubeera nga kiteeka Hajjati Zula mu katyabaga, n'omusango ayinza okukomekkereza nga bwe batyo bamuwangudde. Ensonga bwe zityo nno mwanattu bwe zikyayimiridde, naye ng'ebyamabyo bikyaviirayo ddala. Hajjati Zula akomyewo ne session empya ey'okubeera nti bw'atyo ayasanguza ebyama n'ebyo mubadde mutamanyi by'ataleeta mu paati 1 byonna agenda kubeera nga abireetamu eno paati 2 ye gy'atuumye era gy'agenda okubeera nga atandise. Kaakati waliwo awo emabegako bwe baali batandise nti bagenda kuta obutambi obw'enjawulo, nti era obutambi obwo bwe baali balina okuta, obutambi obwo bwe bwalimu obujulizi bwonna obwali bwongerera ddala okukakasa nti ddala Haji Ali yakabasanya Nisha. Baataayo audio nga zizo zaali 2 zaali 3, zaalinga audio 3, naye okusinziira ku bantu abawuliriza audio, kuba zonna twazikuleetera ku mukutu guno ne tuzikuzannyira, abasinga abawuliriza audio ezo mu butuufu baawulira nga temuli kyamaanyi, temuli makulu, audio tezaalimu makulu, era abasinga bazitrashinga nga balabira ddala ziri mu kubamalira bumalizi budde. Naye nga audio Hajjati Zula ze bali basuubiza okuta bali basuubiza nti zigenda kubeeramu obujulizi bwonna obukakasa, n'okusinziira ku audio ze baata temwalimu wadde yadde obujulizi wadde yadde n'akatono. Kaakati basazeewo bo bennyini bejjire mu kamera Hajjati Zula babeere nga bwe batyo bongera okuleeta obujulizi obulala. Katulabe wa gye bunaabakomya, katulabe wa bye bali mu kwogera gye binaabakomya. Naye nga nkusaba osubscribinge naawe atanaba kulayikinga video, genda maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga. Kale mubeere